nate omwanjuzi wa Barbara Opeto nga nkuletera program Beera Mulamu buli lwa Sunday sawa 2:30 ez'akawungeezi ogenda kubeera ng'onyumirwa program ekukwatirako ddala ebyobulamu bwo bigenda tambulanga bitya ye ngenda kukyusaamu batya ye nyina ekizibu sirina kizibu byonna ojja kubeera ng'obifunamu eno program njukira awatali kumanya abantu bazikirira buli lunaku so beera omu ku bamanyi ng'owuliriza program Beera Mulamu sigenda kurisayo era mu studio zaffe tulinamu pastor Namugera Joseph nga tumuyina wamulaba last Sunday nsubira wanyumirwa naye tova kweno kubanga kati simanyi nange kyatuleetedde naye neesunga bwesunzi peni ne all popular bisobola okuvaayo ne tuba nga tuyigira wamu musumba tusanze kulabako kale mushawo babale twagala amina abatulaba mwenna njagala n'olwaleero okubaaniriza ku 3ABN mwebale okubeera ku programu eno Beera Mulamu. Mushawo Barbara. Yes, please. Sunday wedde twalaba ensibuko y'obulamu. Ensibuko y'obulamu, the origin of life. Yes, the origin and source of life. Kati n'abatatulabako osobola ogenda ku YouTube channel yaffe noba ng'onoonya the origin of life osobola okuba nga ate olaba so that you catch up with us on this one. Era twalaba nti Katonda y'ensibuko y'obulamu. Ekyo twakitegeera. Era yawanirira obulamu. Era yabezaawo obulamu. Kati atulaba asobola okwebuuza obanga Katonda yawanirira obulamu. Tumusunguwaza tumunyiiza. Lwaki tufa kyekibuuzo? Lwaki tufa? Atunyiganyiga kugamba ka game eri abalowooza Katonda ali mu game. Nti alona ne sitaani kano kako kano kange. Naye Katonda si bw'atyo bw'ali. Kubanga kati bw'aba alina switch. Kiba kitegeeza yaziggyako. Aziggyako bwekirabye mu batamutegeera kye balowooza. Musomba nange kati njagala okutegeera omulabi waffe ayinza okuba n'obwongo obwagala ekyo kitegeera tusobola okitegeera kaakana. Kaakati Katonda alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Bayibuli eyogera ku Katonda nti Katonda kwagala. Toyinza kuba nakwagala. Toyinza kuba kwagala ate n'obeera bukyayi. The two can't coexist. Olinga agamba toyinza kuba bulamu ate gwe kufa. Toyinza kuba webale toyinza kuba bagamba nti nze bulamu. Ate tayinza kuba nga yokufa. Katonda si musi. Era akyogera n'agamba nti yajja tube na bulamu. Yajja kutuwa bulamu. Waliwo omusi ye Setaani. Jukira oli mu program Beera Mulamu bino bikulu nnyo. Omusi ye Setaani. Naye awo obulamu ye Katonda. Tutegeera tutya nti Katonda atwagaliza obulamu. Ekisooka yagutonda. Ekyokubiri mu nkwasa ennyingi gwe wawangula olutalo. Ekyo twakiraba. Twakiraba luli. Ekyokusatu ebirowoozo by'omulabi waffe nga Sitaani abiyingiramu wa. Ngenda kutuukawo. Ekyokusatu ekiraga nti Katonda alina enteekateeka eri obulamu bwo kwe kuba nti abantu bangi bafudde nga bazaalibwa. Gwa mpuliriza okyaliwo. N'okuba ng'osobola okuwulira bino kubanga eriyo abiraba nga tayinza biwulira. Katonda era alina enteekateeka ennungi gy'oli naye Mushawo Barbara olwatuuka. Katonda ng'ateesa okukola omuntu. Owooluganda Katonda ng'ateesa okukola omuntu. Era twalaba olunaku Sunday wedde nti Katonda yagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Ekyo teyakiteesa ku bitonde birala. Ekitonde eky'omuntu kye kyokka Katonda kye yateesa kikolebwe mu kifaananyi kya Katonda. Era kikolebwe mu ngeri yaani ya Katonda. Engeri ya Katonda n'ekifaananyi kya Katonda bisobola okuyigirizibwa mu ngeri nnyingi. Naye mu by'obulamu Katonda otutonda mu kifaananyi kye
yatutonda nga tuli spiritual beings nga tuli bitonde eby'omwoyo ebitonde ebisobola okuwuliziganya naye ebitonde ebisobola okurelatinga ne Katonda nga tuli spiritual tusobola okwogera n'atuwulira ayogera ne tuwulira atutegeera atumanyi amanyi gaffe n'obunafu bwaffe amanyi n'ebirowoozo byaffe otegeera otya bw'awa Adamu omukisa ogw'okuwa ebisolo amannya Bayibuli egamba nti buli linnya lyayita ekisolo Katonda n'agamba nti lyo nange lyennyina mu birowoozo byange ekiraga nti Adamu mu kiseera ekyo yalina ekifaananyi kya Katonda ekituukiridde before sin. Ekyokubiri bw'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe Katonda mutonzi era ekimu ku kigambo ekiva mu creation kiri creativity creator ali creative naffe Katonda yatuwa that power to recreate kyetwayogeddeko nti we are intellectual beings obulamu obuli intellectual so yatuteekamu obulamu obuli spiritual era kankutegeeza okumanya tuli spiritual n'abatasinza Katonda balina kye basinza waakiri basinza emisota oba basinza amayinja oba basinza ennyanja oba basinza ebinyonyi oba emiti abalala bwe balema okusinza ebyo byonna byonna beebajjiza ekibumbe kye banaasinza so there is need of spiritual connection ekyo ffenna abantu tukirina n'abo abagamba mbu Katonda taliiyo obulamu bwabwe waliwo that emptiness nga balaba balina ennyonta eyekyo kye batalina so Katonda atuteekamu that the spiritual part of us eyinoonya okuconnectinga ne Katonda era buli muntu waconnectinga ne Katonda abeera mujjuvu twakiraba luli nti kyetwetaaga ye zoe obulamu obujjudde wholeness kakati ebyo byetubirabye atutonda mu kifaananyi kye nga we can relate with him atutonda mu ngeri ye nga we are intellectual beings tulowooza tutondawo ebintu ebijja tuyiiya kale n'omwoyo yaŋŋambye omwoyo yaŋŋambye ekizibu kijja amagezi ne gakujjiraawo nokivuunuka lwakuba nti foluusa ate tonyumiriza mu magezi gaffe netwerabira nti naaga amagezi Katonda yakoze atya yagatuwadde nze kyendoota kiba kati teyakomaawo bw'amala otonda omuntu mu kifaananyi kye ne mu ngeri ye olunyiriri mu luberebera essuula esooka olunyiriri olwabiri mu omwenda olunyiriri olwabiri mu omwenda olwabiri mu omwenda lugamba nti Katonda n'ayogera nti laba mbawadde buli kimera eky'ensigo ekiri ku nsi na buli muti ogubala ekibala ekirimu ensigo binaabanga mmere yammwe so Katonda alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe atuwa n'emmere atuwa menu akola prescription ya diet so bw'atutonda tatuleka naye atugamba kati mulye kino tagama mulye kubanga manyi mu byatonze eriyo ebitaliikikako eriyo ebitta obulamu jukira twalaba luli nti omukozi w'emmotoka akola manu n'agamba nti n'emmotoka enywa petro abeera petro awagenda oyiro tebayiwaawo mafuta terogamba abalwadde nti gwe bwoba oyina emmotoka nga ya Japan lwaki engine wewe efunye obuzibu okuba China oyagala funa buzibu era buzibu lwaki togenda Japan gyebagikolera ofune Japan funa instructions from the maker so kyetuli okugezaako okulaba wano mu program yo Beera Mulamu era nga twanukula ekibuuzo kiri nti lwaki abantu balwala ne bafa tusooka ne tuddayo ye Katonda yalina pulaani ki pulaani ya Katonda eri obulamu bwaffe obujjudde zoe nti abantu balina diet ennungi singa bagoberera diet eri plant based
bajja kumma obulamu bwe mbawadde kubanga ye mu kubutonda yabulaba nga kibwetaaga ekyo kibwetaaga eri abantu abalina emmotoka tujja kwesanya by'emmotoka bobugali munaatusonyiwa naye bana b'emmotoka eri abalina n'olugezigezi ekyengamba abagezigezi ye bw'aba anywa amafuta anywa kika kimu mbu kubanga bw'alondalonda yingini ejja kufa akati Katonda yagamba the best diet mbawadde ebibala byonna mbawadde ebimera byonna mulye next diet teyayongerako kirala era nga amanyi kisenga tuliyo ebyo tujja kuba balamu abaalya bwe batyo bayibuli etulaga bawangalanga myaka 9 era bwe bava ku diet eyo obulamu ne butandika okuseerengerera ekinyumidde mu kino kye tusomye agamba ebirimu ensigo omubulizi Katonda yali abimanyi nti tujja tuuka kulinesa era Katonda amanyi byonna Katonda amanyi byonna ate era mu kitabo kya Bayibuli omubulizi ndowooza essula ya 2 tugamba nti Katonda yatonda ebintu byonna nga bituukiridde naye abantu ne beegunjizaawo bingi mu magezi gaabwe kati ffe mu kugunjaawo fe abetta bambi naye nga omuteesiteesi w'ensi eno mu mikono gye yagiteekateeka first n'atuteeka mu ngeri ye ne tuba n'amagezi 2 n'atuteeka mu kifaananyi kye ne tuba nga tulina enkolagana naye ekyokusatu atuwadde emmere kiri ekisooka ekiri spiritual bw'atuwa enkolagana naye kitegeeza nti atuyunze ku nsulo kugamba tuwadde obuseke obuseka obusika mu ye n'atuwa amagezi okusobola okutambuza obulamu bwaffe okwawula ekituufu kitali kituufu okuba n'amagezi okutegeera nti bwenkola kino kijja kunsuula mu kabi kankiveeko bwenkola kino kijja kumpa obulamu obulungi thiri kati atuwadde n'emmere muli eno mujja kuba bulungi teyakoma awo mu lusuku n'ateekawo olusuku Aden luberebera essula ey'okubiri bw'osoma olunyiriri olw'omwenda olunyiriri nyansome olw'omunaana Genesis chapter 2 verse 8 egamba nti nti Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Aden ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba kiki kiri mu lusuku nature n'ateekamu ebimuli n'ateekamu emiti egigaba shade emiti gikola ki gireeta empewo olabye oxygen oyo kati omuntu amuwadde fresh air amuwadde ekisiikiriza okuva eri omusana ogwokya ennyo amuwadde ebimuli bino biyamba nnyo ku mental health so much kati omuntu Katonda amukoledde olusuku oluteeketeeke olusuku luno bw'okirira wansi naluteekamu emigga kiki ekibeera migga mazzi n'empewo kati amuwadde amazzi gakunaaba kuba alina okuba omulamu ng'anaaba gakunywa gakozesa byonna byagala okukola ki okukola tetumanyi oba ebiseera ebyo waliwo obubuka obubeera ku miyembe naye kale katugambe singa gibaddewo bwe yajjanga omuyembe gwe wali ng'ayoza gali amazzi tebaagafukangamu yateekawo nature ng'eri pure no pollution eya air teriiwo tewali pollution y'amazzi naye nga byonna birungi okuwa obuki obulamu omuntu alina amazzi anywe anaabe ayoze olabye obulamu obwo amuwadde empewo egasula obulamu bwe amuwadde shade y'emiti amuwadde beauty eri mu bimuli byonna n'asimba olusuku naye ate teyakomaawo olw'omwenda lugamba olw'omwenda 29 Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso olabye health batugamba bulijjo nange era mbiyigiriza nti mu rest mulimu kye tuyita creative rest so creative rest tugamba nti omuntu yandibadde mu office oba mu nyumba ye ayinawo ku bintu
designs art piece bichi gambe bigida amaaso wongo ne buterera anzijukiza nyina head teacher wange aweddeyo yakyali mu high school yatulanga nnyo mu office naye nga afulumamu emisinde eddakiika nga 2 yali agala nnyo ebibinge ebisomero byaffe biri beautiful naye ng'agenda ng'akola bwe batyo ng'abiwunya singa twewuunya nga bamubagamba and that is health naye twakimanya later ebyo bijjako stress bikuwummuza ebirowoozo kwegamba nature yokka kirabo Katonda kye yatuwa okuba abalamu bambi mutumirako nnyo Mr. Kaiwa Benon yes alabika akyali mulamu era gyali amina yes so ebitunga ebyo ebituyamba we recorrect yes tuterera we refresh ourselves we replenish the body and the mind agambe wano nti omuti omulungi ogusanyusa amaki amaaso si kyokka nagambe omulungi okulya si byeri ebibala bye twayogeddeko omulungi okulya agamba nti wakati mu lusuku mwalimu n'omuti ogw'obulamu omuti ogw'obulamu kanti bagambe eryali ddwaliro Katonda yateekawo kiliniki nti singa omuntu anaalyanga ku kibala eky'omuti ogw'obulamu obulamu bwe nga budda bukya bweyongerayo naye weewuunye sijo emiti gyonna gyali mmere era tutatwanogamba nti n'emmere eddagala oluusi tukyogera naye n'abaako ogw'enjawulo gwe yateekawo n'aguyita omuti ogw'obulamu era n'abagamba nti mugulyeko mubeere n'obuki n'obulamu so Katonda ateekawo sisitimu y'okutujjanjaba system ekiraga nti ne mu kujjanjaba era Katonda yajjanjaba yawa obulamu yawangaza afaayo kati ateekawo clinic bwetyo obeera omulamu emirembe n'emirembe tayinza ate kubanga yakutta kubanga teyandikuwadde mmere n'ofa enjala yandikuwadde mazzi n'ofa ennyonta teyandikuwadde emiti n'ofa nga tolina kibibala tolina n'omusana gukwokya gumazeeyo wenna teyandikuwadde ddwaliro saatuwa eddwaliro nga gwe muti ogw'obulamu bw'ogenda mu maaso n'osoma bayibuli ate eri omuti ogw'obulamu besikale yaliye kiri kyali kifaananyi bufaananyi kubanga eri mu kubikubiro agamba nti mu ggulu wajja kubayo omuti gw'obulamu nga ensulo ezigufukirira ziva mu Yesu. So there is a physical tree, but the fountains of the water amazzi gye gava emirandira gisimbye mu Yesu naye omuti gujja kuba gubala buli kaseera kitegeeza tujja kuba n'eddwaliro ery'enjawulo sigana amalwaliro g'empiso naye eddwaliro nga Katonda yennyini yajjanjaba omubiri omukozi waago yennyini si kutetenkanya ng'abasawo tutetenkanya yennyini master creator yagenda okugujjanjaba then kati yakulaga omuntu akuwadde emmere akuwadde amazzi akuwadde amagezi akuwadde connection naye ebisanyusa around kataze akuwadde n'eddwaliro teyakomaawo olunyiri oluddako lugamba bw'ogenda ku lunyiriri olwa 15 2:15 lugamba nti Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga. That is labor, physical work. Balima basonga osonga musonga gamba awo wekabale ne wekabala okwata Katonda yawa omuntu physical labor. Byonna byali byetaagisa. Ate dawe tewali tractor biseera ebyo. So by all means omusajja ono adamu okulima yalina either kwekolera nkumbi oba kukola kiti oba kufuna kyafunye abeeko ne some physical labor. I don't know. Technology eyaliwo obukula omuddo n'engalo ze n'akulako ate kukumanya nakye yakola agambye nti alulimenga alulabirire. Before sin, man was created and given mandate to work. Kitegeeza buli muntu wabeera nga takola
obulamu bwa Katonda abunafuya. Kati ffe kyetuzunguwaziza ne tukita exercise. Batutula nnyo. Tetulina mu lusuku anyway. Ne kati Katonda yali atonda omuntu nga wakukola. Zino joints bazikola for movement. Kuba singa teyagala zikole twandibadde stiff ffenna. In our design twakolebwa nga we should be mobile, active. Era Adamu yatambulanga n'alaba ku guno omuti nga guli bulungi, n'alaba ku nsolo z'eno nga ziri bulungi, n'agendako eri yatambulanga. Mulabi waffe still tuli mu program Beera Mulamu. Ndowooza olaba ebintu Mukama byazza tuteerawo olw'okubeera nga asustaininga obulamu bwaffe. Yes. So Katonda yasobola omuteerawo cable cars. Nga Adamu nga bazisibye ku miti ng'abeera neevuga n'alaba empologoma n'agenda byandibikoze. Naye yamanya bino bigenda kunafuya Adamu. Kyava amugamba kati nkuteese wano lima labirira byonna. So mu kulabirira tukozesa obwongo, tukozesa amaanyi gano. Number 4. Katonda agenda okulaba nga Adamu kale amuwadde ebyokukola. Adamu abinyumirwa. Azanya n'ensolo, emiti ajagadde, yeebaza n'okwebaza ekisiikirize n'empewo ennungi n'amazzi n'ebirala. Naye olw'ekumi n'alugamba nti naalaba omuntu nga si musanyufu. Nalaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Social kati ayingiddewo. Social health. Tulabye spiritual health, tulabye intellectual health, kati wazeewo social physical tumulabye mu bino byonna, exercise miki. Kati amuwadde omubeezi gwananyumyanga naye, gwananyumiza byalabye, gwananyumizanga empologoma wezamunyizizza wezibanga zanyiizanga, gwananyumiza ente nga bwe yasanyuse nga zizaala, gwananyumiza ebigenze maaso, nga werabye nga kaligita, gamba gwanashiyalinga naye, gwanakola naye mulimu guno. Jja tugenda tulabe kati embuzi ziri zitya, tugenda tulabe enjovu ziri zitya. Social. Katonda akimanyi si kirungi omuntu okuba nga ali yekka, asanidde abeere n'emikwano. Ne mu buweereza bwa Yesu Kristo yennyini yasooka funa mikwano. N'asika emikwano 12 batambule naye. N'abayigirizwa yabawanga emikwano. Naye naye kennyini Katonda takola in singularity. Yalina n'emikwano nga Lazaro. Yalina mikwano bwe gityo. Njagala tuwunzike n'ekibuuzo. Sitaani agiramuwa. Beera mulamu, so mbadde njagala kumanya. Tewaze tutya okufa. Kuba bwe tumutegeera ono Sitaani. Tuleka tuyinza okuba nga tumwewala. Nabanga ate obulamu bugenda mu maaso. Awo tetwakoonyeewo nnyo. Kakati bwona we tubadde awo Sitaani bali tannayingira mu kifaananyi. Kati Sitaani ono bwe tumaze okulaba Katonda nti alina enteekateeka ennungi ey'obulamu, atuwadde ebyetaaga physical health, exercise n'emmere, atuwadde atufudde spiritual beings okuba nga tutulatinga naye, atuwadde amazzi, atuwadde empewo, atuwadde omusana gwe yagutonzeewo dda, atuwadde enkolagana, omubeezi. Kaakati embeera yali nnungi. Era Katonda bw'agiraba, Bayibuli egamba nti n'alabanga birungi nnyo. Excellent, perfect, beautiful. Kaakati Katonda era bulijjo obuwulize is his principle. Tugenda koma kwekyo. Obuwulize is his principle. Kwatiriramu kati tukomawo nate okulaba butya we tweyongerayo. Tugenda kuwona tutya. Beera mulamu n'omwanjuzi wo Barbara Opeto. Akasanyu oba nnaku. Amaka kusalawooko, sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo.
gakwata ku bulamu buno n'obugenda okujja. In fact amaka lyeggulu ettono ery'oku nsi. naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Omulabi waffe nkukulisaayo nnyo mu kuwummula okwo nenkwebaza kubeera nga weekumira kweno 3ABN TV Uganda n'okubeera nti actually ojumbidde okubeera nga eno program togisubwa. Tukwebaza kubanga wooli twakomye ku kantu ke bayita obedience is a principle. Mubeera mulamu program njagala nnyo connectinga bikwatagana bitya n'obulamu. Yes. Kakati Katonda bw'amala otukolera biri byonna byatukoledde olwo atuwa omukisa okulondawo okubigoberera oba obutabigoberera. Atuwa eddembe. So atuwadde obulamu is the origin. Atuwadde sustenance abuwaniridde bukyawe bwino bbeerawo naye n'atugamba natuwa emmere ey'okulya, natuwa amazzi, natuwa amagezi, natuwa nature, natuwa n'eddwaliro ery'omuti ogw'obulamu. Kati n'amaana atugamba mugoberere bino mu Lubereberye essuula ey'okubiri onyero 15 tululabye olw'15 nti atugamba tukole exercise n'abawa olusuku balulime. Kati 16 lugamba bwe luti nti Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagala. Eyo command. Yala kunyweza bulamu bwe nkuwadde eat ne eat bye nkugambye. Okitegedde? Kati n'ajja ku Lwe17 naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako lw'olifa oba tolirema kufa. Kati awo kigambo okufa ekisooka okwogerwako. Oba yali akigamba baali bakitegeera mu ngeri yaabwe nti okufa bulamu buba tebukyaliwo. Naye tebategeera kyeki. Naye abawadde ebikuuma obulamu. Kati abagambye ebijjawo obulamu. Ebijjawo obulamu bwe butagondera kiragiro ki. Kubanga agambye nti olunaku lw'olirya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi ojja kufa. Mu bufunze agambye temulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Sabaagala okubeera abalamu mulye ebirala byonna. Mukole bye mbagambye, mukole exercise, mubeere spiritual, mubeere intellectual. Naye abaagala okufa mujeemere ebyo. Mujeemere ebyo mulye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi mufe. So obedience and freedom of choice. Katonda kyatusuubiramu fe okusigala nga tuli balamu kwe kubeera abawulize eri ebiragiro bye. Buli bwe tuva ku biragiro bye eby'obulamu, buli bwe tubivaako olwo tuba tusigazza kufa. Waliwo kenjagadde obedience and freedom of choice.
bw'owuliriza n'omulabe waffe nkiwa oyagala kamanya Eh. otyawe kakwatagana freedom of choice and obedience kakati obuwulize n'okuletekera eddembe ly'okwesalirawo n'eddembe ly'okusalawo katonda ye ng'atudde mu ntebe ye kyayagala bwe buwulize naye obuwulize tabukaka siruwalo tebakuwaliriza era takusenda newakubadde akukoowoola takusenda takusindiikiriza naye akusaba bw'ogenda mu kyamateeka Deuteronomy kyamateeka essuula eya 3 olw'e19 bayibuli egamba bweti mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa omukisa n'okukolimirwa kale londa obulamu olyoke obenga omuki omulamu so katonda atuwa freedom naye yagamba nze nkuwadde ebireeta obulamu bye bino bigondere ojja kuba mulamu gaana ojja kufa yesi abakuse ani abakuse nze so yesi musi ekitutta ekireeta endwadde n'ebirala kuva ku nteekateeka ya katonda omuntu n'ava okukozesa ekifo ekituufu omusajja kyalina okuyingiramu n'agenda omuntu gy'afulumira ekivaamu nga bafuna hipiles n'ebirala nga bafuna cancer ano cancer rectal cancer n'ebirala abala bafunye colon prolapse nevaayo neberange pipinga through so buli we tuva ku nteekateeka ya katonda abantu bafunye endwadde ezandibadde ez'ebitundu by'ekyama ne zibeera mu mimwa kubanga bakozesa emimwa gigitalina kukola abantu amaaso gaabwe bye galaba ku mutimbe n'ebiki bye byononya obwongo bwabwe tebakyalina magezi buli kaseera abongoota ne bwabanga mufumbo takyalina maanyi kakati ekikati ne batandika ogenda mba nabatunda amaanyi abagatembeeya naye singa bali basigadde ku oda ya katonda bandibadde n'amaanyi omwana omu bamubuuza watermelon yakulawa nagamba mu fridge kubanga mwagiraba kubukyangaza ali mu kalina eri waggulu eri mu firiji bamuwanulayo bamutwala kusomero teri budde bwa exercise tutambulira mu motoka na boda teri budde yadde okutambulamu teri budde bwa nature yet we natural people so we connect with natural things wow so kati katonda atuwa eddembe fe okusalawo okuba abawulize oba obutaba bawulize naye ye omuntu bw'aba omuwulize naye amuwa emikisa gy'obulamu kwati agambye obulamu mukisa omuntu bw'abanga si muwulize afuna ebiva mu butali buwulize kasita obeera obedient you enjoy the blessings of health so ndaba awositani wajjiramu kati tujja awositani kakati adamu yanyumirwa obulamu obulungi nga muwulize kakati sitaani ajja akyusa mu ebyo katonda byayogedde amugamba nti katonda takwagaliza kuba mugezi kumwenkana amagezi ge yakuwa matonotono naye bw'olya ogwo gwe gulimu ekyama abantu banywedde omwenge nga balowooza omwenge gwe gulimu ekyama ekisolvinga ebizibu abantu banywedde enjaga nga balowooza bwanywa enjaga ajja kuba muyimbi w'amaanyi ajja kuba superstar ne baginywa ojja okufuuka superstar bagudde ddala abantu bakoze ebintu bingi nga balowooza bye birimu bibigenda bafuula abalamu ennyo naye ate bibalwaziza abantu bagenze mu restaurants ne balowooza bw'atumya zibaga olwo kati n'ebifaananyi abikuba n'abiteeka ku status abantu bonna balabenga bw'alya baga naye ng'ate ali mu kusaanyawo buki kakati sitaani bw'ajja mu lubeebera essuula ey'okusatu katuvudde mu y'okubiri katonda awadde ekiragiro ayagala tubeere bawulize toolya ku guno naye biri birye naye guno togulyako kitegeeza nti omuntu okuba omulamu omuntu okuba omulamu alina kuba muwulize eri ekigambo kya katonda
kitegeeza ate okuba omuwulize olina okubanga ekigambo kya Katonda okiryako okitegeera kuba banaamanya batya nga tebamanyi kati olina okusoma ekigambo kyo otegeere tu Katonda buli kaseera ne leero atuwa eddembe kusalawo okumwagala oba obutamwagala okumugondera oba obutagonda kati waliwo obulabe twalabye mbuno yezowe twalaba kuluzi kati bwogana zowe ng'onoonya suke ng'ofa suke ng'akutta obulya n'obumala kuba bali ku mazzi nga bali ku boat cruise amazzi ne gabatwala balya bulamu obulamu ne bubalya babuli obwabwe ne buggwa sebo omukwano gwange atulaba kuthirye bien kyetugamba kyekino nenyabo bannange nenyabo kyetugamba kyekino nti ne leero Katonda akuwa eddembe you have the choice to choose life era Katonda agamba mu kitabo ky'okuva Exodus esula 15 ogirabye olunyiriri olw'abiri agamba bw'ati n'ayogera nti bw'oliwulira ddala eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna agambako by'alagira byo wali agambye bw'onoowulirira ddala total obedience then n'agamba nti n'okwata byonna by'ayagala sirikuteekako gwe endwadde zonna zinateeka ku Bamisiri kubanga nze Mukama akuwonya. Kakati Katonda ayagala obeere muwulize. Katonda akuwadde ennaku 6 kola kakasanga okola kuba guno omubiri gulina okukola. Akuwadde olunaku olw'omusanvu wummula kuba omubiri gwetaaga okukola ki? Wummula. Katonda akuwadde essaawa 12 ez'emisana kola. Akuwadde essaawa 12 ez'ekiro wummula. Laws of nature. Amateeka gonna gonna ag'ebyobulamu akuwadde amazzi nywa. Akuwadde emmere ennungi girye kubanga bw'otaalya era ogenda kulwala ojja kufa enjala ate bw'olya byatakugambye era bijja kulwaza. Akuwadde empewo ennungi gikuume nga nnungi. Lwaki gwe ogisaanyaawo? Lwaki ebintu ebivaamu omuka ogusaanyaawo empewo? Kasasiro lwaki abeera naawe awo okumala ewiiki entula ne zivaawo ne zijja ku mmere gy'olya. Ofumbira otya? Effumbiro litunudde mu ttooyi byawula luggi. Olukubo luli weerute effumbiro lyero ettooyi eri eno oluvaawo no mufumbiro nga byawula luggi oluggulawo nga biva eno nga biyingira. Kyetugamba tubeere bawulize eri amateeka ga Katonda ate gonna okimanyi nti Katonda bwagamba tobbanga ali mukonya bulamu kubanga bw'onobba bagenda kukwata bakwoke bakube oba tokyali mulamu ate n'omutima tegubaayo bulungi buli akakono bawooti totebenkera mutima wakubunkenke bwakugamba mutosinza bakatonda bala akugamba nti connect with me the life zoe kuba nze mpazowe nze nsibuko gonna amateeka gali ku bulamu. Bwakugamba toyogoma mukazi waabe ndi bajja kukuttira mu bwenzi Katonda yantasika akawala sirimu mukwano gwange kyetugamba kyekino obulamu nga tukoze ebirala byonna Katonda byatugambye tulinda bulinzi ye natuwa omukisa ne tubeera balamu naye bwe tugaana okukola byatugambye tateekawo omukisa kati ate ebiva mu ebyo bye okukola bikosa ffe kubanga biri bye yatuwa ebyokukola yabiteekawo ng'amanyi omubiri guno gubyetaaga kakati olwaleero ebyavaamu Adamu ne Kaawa bwe bagondera eddoboozi lya Sitaani ebyavaamu z'endwadde ebyavaamu kwe kutya ebyavaamu kwe kubaawo oluwonko wakati w'abantu ne Katonda. Kati oluwonko luno olwajja ne lubanga omuntu takyalina source takyalina connection ku source kati awo ensi neebanga tekyalina ssuubi era Bayibuli etugamba nti empeera y'ekibi kufa. Kati kitegeeza Adamu ne Kaawa bali batunulidde kufa kati musumba soka gwamu that's it era
kubanga tuwuliriza oyinza okuba ng'ogamba kati awo ebintu ekituufu bifu kati kubanga bayibuli tugamba nti olwokubanga olw'obutawulira bw'omuntu omu Adamu ekibi kyayingira mu nsi abantu bonna kati bakola ki bayonona n'okufa nakwo kati kwabuna abantu wonna ate olw'okuwulira kw'omuntu omu weebale busawo olw'okuwulira kw'omuntu omu oyo Kristo abantu bonna babeera balamu abantu bonna babeera balamu kakati Yesu Kristo bw'ajja n'afa ku musaalaba ateekawo bridge ateekawo olutindo olubika oluwonko luno nti omuntu yenna ayita ku lutindo olwo Adamu n'aba ne connection n'ensulo y'obulamu kyava agamba nti nze najja zibe n'ezowe zibe n'obulamu kati Kristo bw'ateekawo olutindo buli ayita mu Kristo Adamu n'ayungibwa abantu bali balumwa emisota Katonda n'agamba Musa nti wakola omusota gw'ekikomo oguwanike waggulu buli anaayimusa amaaso n'agulaba anaawona era Bayibuli etugamba mu Yokaana essula ey'okusatu olw'ekkumi n'ettaano nti bwe kityo nga Musa bwe yasitulanga nga Musa bwe yasitula ekikomo waggulu abantu ne bawona ne Yesu Kristo bw'alina okusitulibwa so buli abantu ebanaatunulira Yesu Kristo nga bawona buli abatunulira Yesu Kristo nga bawonya era mu buweereza bwe yawonya bangi n'olwaleero awonya ne leero akyawonya naye ate okusinga ku ekyo leero akyawonya naye abantu tukyafa lwaki tukyafa kubanga Adamu bw'ayonoona bamugoba mu lusuku kyalabika ng'ekintu ekizibu naye ate kwali kumutaasa kubanga senga omwonoonyi abeera mu ogw'obulamu n'abeera mulamu emirembe n'emirembe ate yandibadde mu bulumi waliwo omuntu nga oli awo ku ndiri obulwadde bukuluma buneeno myaka 10 asatu 5 9 10 bina kuno kwe tufa kati kisa basically kyengamba kale njagala kagwemu bulungi era Yesu Kristo yagamba bw'ati mu Yokaana essula 11 mu Yokaana essula 11 olunyiriri olwabiri Yokaana John chapter 11 verse 30 verse 25 verse 25 Yesu Kristo bino ebigambo yabyogera nti Yesu n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu he that believeth in me though he may die yet shall he live nti bw'obeera mu Yesu ne bw'ofa oba mulamu oba oterekeddwa ekyo takitegedde ng'akiddemu musumba kakana moto nfa ate wenfa obulamu buli luddawa kakati tulabye nti Yesu yensibuko y'obulamu kati ogedde ekigambo kye tutarawulira mu makanisa gaffe ennaku zino kwe kuzuukira ekyo nno si topiki ya kuzanya nakyo kiwanvu mu ngeri yakyo nakyo kiwanvu era kankutegeeze mukwano gwange omulwadde kati nyanjogere n'omulwadde bambi tegeera mukwano gwange nti Katonda asobola okuwonya obulwadde bw'olina kaakano ekyo kyo kisoboka naye ne bw'aba takkiriza kubuzaawo gwe mukkirize agendako obulamu obutaggwaawo oba okiwulidde mukwano gwange atulaba agenda kuwa obulamu tolijjukira na mpiso za sukaali ze weekubye tolijjukira yadde obulumi bwa kansa bw'oyiseemu tolijjukira yadde abakunyizizza kubanga ogenda kuba mulamu emirembe n'emirembe ebikadde nga biyise byonna nga biyise Yesu bw'agamba nti nze kuzuukira kyagamba kyekino agamba nti nateekawo olutindo olugatta abantu abayonoona ku Katonda atayonoona kakati omuntu yenna bw'ayita mu nze atuuka eri Katonda atayonoona era kyagamba nti ye bw'ajja ku nsi kuno ajja okuddamu okutuzimbamu ekifaananyi kya Katonda nga bwe twali luli kyava atandika ng'atujjanjaba leero
kyava atuuka n'ekiseera n'agamba nti kubanga ne Lazaro yazuukira addamu n'akola ki n'afa n'agamba nti kati kuno okufa kuwummula kyeva bayibuli tugamba mu kubikkulirwa essula y'e14 olw'13 nti balina omukisa abafu abafiira mu Kristo Yesu 14:13 lukubikkulirwa 14:13 nti balina omukisa abafu abafiira mu Kristo Yesu era kankutegeeze bw'ofiira mu Yesu Kristo oba tofudde okufa okw'emirembe n'emirembe wabula oba weebase ng'olinda budde kukya sina kuzuukira kya nti kijja kuba mu future tense kyankya obanga omuntu yagenze mu buliri bwe neyeebaka ekiro ku makya n'akola atya omuntu abeera mu Kristo Yesu bw'afa aba yeebase ng'alinda budde kukya azuukire so wetukoma wetutandikira ng'eyeebase oba weebase naye ate ku luno ekyenjawulo ku kuzuukuka kwaffe kuno kwate kugenda kuba kuzuukira nga kwa kitiibwa ku luno nga ozuukuka mu tulo otw'okufa naye ng'ozuukidde eri obulamu obutaggwaawo enkovu z'olina nga zigenze bino ebisiga ebikwemazaako musamanya enkovu oyagala egende ejja kugenda bugenzi automatically kuba tugenda funa ogutavunda egitavunda tugenda kufuusibwa guno omubiri gwange Katonda aguwanyise ampe guli omubiri omulamu ddala guli ogwaliwo ogwasooka omubiri oguli mu kifaananyi kya Katonda era njala nsoma ebigambo bino mu kubikkulira essula ya 21 kubikkulira essula ya 21 olunyiriri nja kusoma olwokuna agamba nti alisangula buli ziga mu maaso abaziga ge tukaabye tufiiriddwa tulwaziza amabanja batugobye ku mirimu batwogeddeko ebigambo batubyeko amataka gaffe byonna ebikunakuwaza n'obulwadde obw'omubiri ne stress yonna na biki agenda kusangula amaziga gonna takomyawo agambye nti olwo nga tewakyali kufa kitegeeza n'okufa eri gye tutasomye mu Bakolinso essula 15 agamba nti omulabe waffe asembayo okufa kugenda kumirirwa era mbu tujja kubuuza okufa where is your pain obulumi bwo buliwa tujja gamba okufa kati bakukola kyokola kufa nga takyaliwo ngaweddewo naye baani abo bagenda ogamba okufa where is your sting abawulize abawulize principle ya Katonda esigalawo yaliwo Adamu nga tannayonoona nti beera muwulize n'agimenya Katonda n'ateekawo olutindo okuyita mu Kristo Yesu naye asigala ayagala buwulize kubanga munjagala nkwata amateeka gano buwulize n'olwaleero Katonda akyagala obuwulize eri amateeka ge gonna omuli n'amateeka g'ebyobulamu exercise okulya obulungi okufuna empewo ennungi okukola okusalawo okulungi eri obulamu obwo n'ebirala byonna bitujja okwiga mu programu eno beera mulamu so mukwano gwange bagenda okusangula amaziga be bawulize kaakano mu buno obulamu kubanga abawulize beebo abakkiriza Kristo ne bafiira mu ye abagaana okugenda okusamira nga balwadde abategaana Yesu mu bizibu ndowooza bano abalina essuubi ne bwe baba bali mu buzibu exactly nti oba nkiyitamu ntya oba kiggwa kitya naye waliwo ali ku ludda lwange zikyemmanyi nti Katonda mwesigwa bulamu bwange buli mu mikono gye bwakkiriza mpummule ajja kuba akikola ku lwa bulungi bwange bwakkiriza buno bulwadde bujje ekisa kye kimmale era gwe n'osigala nga onyweredde ku ye ndi Mukama nze ndi kuggwe obulamu bwange buli mu mikono gyo saba tukoneko kati n'okukkiriza bulamu obulwadde bujje ne waatakkiriza wetubuyitidde era tetutera kubuyita obulwadde okubuleeta okay waliwo wetubwereetera naffe olw'obutabeera bawulize naye ati nebujja nga buzze olwokuba tetuli bawulize Katonda waffe asonyiwa Katonda waffe asonyiwa kyagambye wali nti bwe munaawulira sinje bateekako ndwadde
ate waliwo ne wakkiriza endwadde zijje ate olw'okutuyamba n'atuyamba kubanga mu ndwadde zino ate naffe twongera nnyo okutegeera obulungi bwa Katonda nti nze no nyina kansa naye ate munnanga ate bwalina ye kansa wenga mu by'okusinga owange kubanga n'endwadde zisiŋŋana gweoba okyasinda namenyesa okugulu oli bakutemyeko gwolina essuubi ly'okuddamu okutambuza emiggo ye talina ssuubi lya kutambuza miggo mukwano gwange nga tukunzika programu eno njagala okulaga nti Katonda bingi byakoze byakyakola ne byajja okukola okuwa obulamu banange bibadde birungi singa osigala nga naawe oli muwulize atakifunye simanyi kyogenda kukola naye nze kyenetwaliddemu kwe kubeera nti nno tewali loosi gyokola nkwesiga to be obedient. Yes. Tewali loosi gyokola actually oba weeyongerako nti no mu buno obulamu nga tukyatawaana n'ekibi atuyambako ate tulina n'obulamu obujja n'abasawo tunaaba tuwonya emirimu kakano oli mu programu yobeera mulamu naye nga obulamu tupambana abalwadde mbasaasirako nnyo really nembawa ekisa kya mukama waffe kibamale ajja kudda atutwale gye yasuubiza musumba tweyanziza nnyo era afaayo kubanga atugamba tumusindikirize byonna omuwuliza yeetaaga essaala okuva gy'oli tumusindikirize byonna katusabe please Katonda waffe tweyanzizza kubanga tewakoma kututonda n'otusuula awo naye ate osigadde wakola enteekateeka yasobola okuwanirira obulamu bwaffe naye ne bwe tukwonoonye ne tubeera abajeemu osigadde okyatuwa omukisa okutereeza obulamu bwaffe tukwebaza nno olw'ekirabo ekya Yesu Kristo oyo eyajja ng'awonya tukwegayirira Mukama n'olwaleero awonye obulamu bwaffe tusabira abalwadde abali ku programu eno Mukama bakyalire buli omu omanye obunafu bwe omanye obukosefu bw'alina n'endwadde z'alina era gwe yatonda omubiri ogwo Mukama olw'amaanyi go n'olw'obuyinza bwo n'okwagala ku kungi gy'ali muwonye omulwadde alaba programu eno kitaffe tusaba nga tumaze okukola byonna mu nsi obulamu bwaffe obutereke tubeere abasika ab'obulamu obutagwawo era Mukama tukusaba mu mbeera yonna enyigiriza etya katweyongerenga okunywererako tubeere abawanguzi abanaawangula ensi eno olw'okufuna obulamu obw'emirembe n'emirembe yongere okubeera wamu naffe programu eno n'abakola ku programu eno awamu ne management eya 3BN Mukama tugisabidde omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amina tweyanziza nate remember nti tubeerako buli kawungeezi ku Sunday ssaawa 2:3 era teweerekerezanga programu bweti kubanga bya bulamu era actually bisingawo ne ku bulamu bw'ensi eno wabula ate osobola n'okufuna obulamu obujja mu Kristo Yesu ate n'osuubira okubeera nga olibeera omulamu paka ekyo kyekikulu ekisangibwa mu programu Beera Mulamu nange omwanjezi wa Barbara Opeto tujja kuddamu next Sunday.